Olunaku luba lwa Sunday bwatyo ne tutuuka ne recap yaffe oba biyite ebiba bifudde mu wiiki nga tukuzingiramu katono beere ng'ate wonnyonnyoka ki kyennyini ekibadde mu wiiki osanga obalya wabaawo by'oba wasubwa oba by'oba otamanya. Omuweereza wammwe si mulala yenze Fifi Jedanis ankangamba nti okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala ab'okutumira bo bangi ddala naye nga ngenda kutumirako abantu 12 olunaku olwaleero era nga bano be basooka okusaba okuba ng'ate batumirwa wabula ate gwe ateewulidde oba atawulidde linnya lye nkusaba obeere mukkakkamu omulundi omulala akalulu kajja kuba ng'ate kagwa gy'oli kubanga siina gwe sigenda kutumira nga yasaba atumirwe. Ntandise n'alazaalaza oyo yaŋŋamba mutolere salaamu aleikum era nga ŋŋamba nti salaamu aleikum boss yonna gy'oli. Rema babiri munange Jordan okola kyamaanyi nnyo. Matovu Neima Saudi Arabia okola kyamaanyi. Nuru Nakanwaji Dubai. Trisha Busulwa. Shagi Agi Abu Dhabi okola kyamaanyi nnyo. Sofrina Lak Luxurious Kingdom of Saudi Arabia webale kugyekumirako. Kanyoro Andrew Saudi Arabia okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Ate mwana muwala namugenyi Rebecca Saudi Arabia okola kyamaanyi nnyo. Naalongo mugagga South Arabia okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala oba South Africa I think ate nga ne Don Angels sikwerabidde naawe mwana muwala okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Kansembyeyo omuwala amanyiddwa nga Nsanji Prosi Saudi Arabia munange mwebale nnyo kubanga ate mwekuumira ku Fifi J. Mwana muwala amanyiddwa nga Martha sisobola kubanga ate nkwerabira Martha Jovita UK mwebale kubanga ate mugyekuumirako ate nga naawe Rina okusembyayo kabadde kakodyo munange. Kantandike n'amawulire agasooka okuyugumya eggwanga Uganda oluvannyuma lw'okuviirwako omukulu yali amanyiddwa nga oba yabadde amanyiddwa nga Sheikh Nuhu Mzata era ng'ono yafa olunaku olwokutaano wabula ng'ate yaziikiddwa olunaku olw'eggulo olw'omukaaga wali ekigoogwa era ng'ono abadde amanyiddwa nnyo abadde musajja w'amaanyi nga teyeerya ntama munange teyeeruma mu bigambo bye. Ono nno yafudde oluvannyuma lw'okumala ssabbiiti 22 mu ddwaliro wali erimanyiddwa nga IHK giyite International Hospital Kampala era nga bw'atyo bwe yagenze. Eyo ate nga tuvuddeyo omwoyo gwe Mungu abeere ng'ate agulamuza kisa. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu akeddenga bulijjo era ng'enkoko ono agikutte mmwe okusobola okuba ng'ate agenda mu maaso ne campaigns ze era ng'ono atabalidde eyo mu bifo by'e Busoga okuli Jinja Luuka wamu ne Kamuli wabula ate nga yonna gy'abadde atuuka munange babadde bamwaniriza bulungi nnyo nnyini ddala ng'ate bano n'enguudo bafubye okulaba ng'ate bazimwerera wabula nga bulijjo enkola yaabwe bweri nti tewali we bagenze kuba campaign ne watabaawo tiyagasi era bano basaliddwako bubi nnyo nga bw'okiwulira ate nga sibe bokka ne ba candidates abalala gye bakubidde campaigns nabo wabaddeyo tiyagasi wabula ekikulu mu kino omukulu amanyiddwa nga Nubian Lingono ttaano wa Bobi Wine muyite kyaliwe oba kyapiriwe enfanfe akubiddwa ekigundi kya tiyagasi ku mutwe era nga w'omulabaawo asibiddwa ku mutwe bandage avuddemu omusaayi mungi nnyo nnyini ddala ate mwana mulenzi omuto owaba Bobi Wine last born waabwe mu family olunaku olwaleero ebadde birthday oba gabadde mazaalibwa ge era ng'ono abadde aweza emyaka 25 egy'obukulu. Okitegeera ddala ono ye last born waabwe era nga kigambibwa nti mama waabwe yagenda okufa ng'omwana oyo muto ddala wabula ate ye omukulu omukyala amanyiddwa nga Leila Kalanzi Kachapizo omukyala Diri omu bwati mukyala Kasasiro yazaaliddwa olunaku olw'eggulo era nga gabadde naye mazaalibwa ge bwatyo naye bwe yasobodde okubanga munange yeebaza omutonzi olw'ekirabo eky'obulamu. Amawulire agaleero go si mangi nnyo naye ng'ojja kubanga ogannyonnyoka mpolampola ate ye mukoomugagga Drake Lubega ono nno nga yagambibwa okuba nannyini bizimbe ebiwererako ddala ebingi ddala nno 31 era nga mwebyo mwe muli Mini Price Jesco Nabukera Complex Energy Center Titanic Building City Complex Nakivubo News bikoze bitya ebizimbe bingi nnyo sobola kubanga mbimalayo bagamba ebizimbe biri 31 omwami oyo byayinako obuyinza mukyala we namutabukidde nga ku bizimbe byo ayagala aweebweko ebizimbe 5 ndowooza nfuna bulungi nnyo ago ge gamu kwago agali eyo mu nkubo mbwe ayagalako ebizimbe 5 katulabe ekinaava eyo ate ye mwana muwala Brisher Kash ono okuva we yava ku kyeyo munange ebintu byati byamugendera bulungi naye ate okuva lwe yagwa mu mikono gya mwana mulenzi amanyiddwa nga Alan Cruz abangi gwe manyi nga Mama Brighton emikisa gizza giggulwawo mpolampola era ng'ono afunye ebintu bingi nnyo era nga wenjogerera bamugulidde akuuma akasiika chipsi muzira kisa yamugulidde akuuma akasiika chips tujjukira nti ono bangi bazze bavaayo nga bamuwa ebintu ebyenjawulo bamuleetera ensawo z'obummonde olw'ensonga nti mu ddakiika eno ali mu kusiika bummonde ate twebaze ne mukama okuba nti mwana mulenzi Calvin Rich Kayanja amala bw'atyo tawero n'agikasuka ebyokuba nga akalabula mwana muwala ono n'abisuula mu gguluka
Okuddako ewa mwana muwala full figure amuyite Nakangubi Jennifer emikisa nno tegiri wa mwana muwala Brisher kash kawabula ne wono giyiikanga bijanjalo anti ono yavuddeyo n'asekerera bannalulungi abamuyita Nabijjo olw'emikisa gy'alina era nga kino kyaddiridde oluvannyuma lw'okuba nti wiiki eno yennyini yatuzaalira omwana wa bulenzi era ng'oyo yamutuuma Kairos Pal Museveni. Omwana oyo emikisa egimuliko miyitirivu ddala anti ono yaweebwa ekyapa ky'ettaka era ng'eyakimuwa si mulala y'omukulu amanyiddwa nga Balamu ate era n'aweebwa obukadde bw'ensimbi 6 okuva omukyala amanyiddwa nga Mama Fina gattako n'okusasula bills z'eddwaliro erimanyiddwa nga Paragon Hospital omukyala ono gye yazaalira. Bw'atyo ne Pastor Mondo n'amusalako n'aba nga ate amusabira emikisa ate nga n'abanene omwali Gashumba bamukyalira ekintu ekyavirako full figure okuba ng'asekera bannalulungi nti bo tebalina mikisa ye Nabijjo gy'alina. Eyo nga tuvuddeyo mwana muwala amanyiddwa nga Winnie Nwaju bamuyite Nakanwagi Winnie mu wiiki eno yennyini munange naye akabiddemu amaziga anti ono yavuddeyo bw'atyo n'agamba nti omusajja eyamukwabudde ate nga yabadde yamuwa omutima gwe n'obulamu bwe bwonna munange yamuyisiza bubi nnyo era bw'atyo n'agamba nti ali heartbroken okwefaananyirizaako nga mwana muwala Angela Katatumba eyavaayo n'agamba nti afiringa so emotional oluvannyuma lw'okuba nga yasuulibwawo mwana mulenzi Daddy Andre. Kati nno Winnie Nwagi ekyamumaze enviri ku mutwe w'omusajja okuba nti yamulimba nti si mufumbo wabula ate agenda okizuula ku nkomerero nti mufumbo ate omusajja n'amulaga nti tali willing kubanga asetolinga naye ekintu ekyagamba nti kyamulumira kyamuyisa bubi. Twongera okubanga naye tumusabira munanga afune laavu endala. Eyo nga tuvuddeyo mwana mulenzi amanyiddwa nga Sam ono nno comedian era nga amanyiddwa nga ba Mighty Family mwazannyira omwo yali yabula wiiki eno yonna babadde nga bamubuuza ku social media abantu ab'enjawulo nga buli muhanji wa posting ekintu bagamba free Sam wabula ono yagenda okuddanga munange alabika byagete enviiri bazikalakase biki wabula ate bagamba nti okubula kwe yali yeewambye mwennyini naye ng'ate ye mu bigambo bye agamba nti teyeewambangako ekituufu kyonna kye kiri Mukama yamanyi kasite ekikulu kya byonna mulamu atemya bukofu. Eyo nga tuvuddeyo ye mwana muwala amanyiddwa nga Magi Kayima muyite Nabbi omukazi ono naye yavuddeyo n'aliira abantu bamwesibyeko nga bamuyita Namwandu kyokka kinajjukira bulungi nti omukyalo ono ku maziika g'omugenzi Pastor Iga yatutegeeza nga bwe yali akantu ke okumalira ddala emyaka 8 bweddu naye ate abantu batandise okumuyita Namwandu munange bw'atyo n'akomba kwerima nti nze temujja kumpita Namwandu era n'abagamba mulekeraawo okubimuyita amannya ge ye Magi Kayima era nga teyakomyawo n'atutegeeza nti agenda kuggulawo ne kanisa empapula ziri mu nteekateeka covid waggwera mube nga ate mugenda okusinza omutonzi wabula ate eby'omusango gwe agamba nti mu kooti gye guli gukwajja bukaku ayagala shares ze oba mutemwagwe ku ABS television Mwana mulenzi amanyiddwa nga Fik Famaika naye bw'atyo yakubibwa mu mbuga z'amateeka era nga yamukubayo simulala mwana muwala eyamanyikwako agannagasha era ng'oyo yayita mu mwana muwala amanyiddwa nga Abenakyo wamu ne Speaker Rebecca Kadaga bw'atyo n'abeera ng'atuusa ensonga ze nga ki ekimutwalayo. Agamba nti omwami ono oluvannyuma lw'okuba oluyimba lwa My Woman and My Woman My Property yavoola ekitiibwa ky'abakyala mbwera ye yawuyisibwa bubi nnyo omukyala abeera atya property. Munnaye Fik Fameka yagamba nti ye teyagendera kuba luyimba lutyobola abakyala kubanga ayagala nnyo abakyala ate abakyala be bafans be abakyasinze kakati lwakyayinza okuba nga ate abavoola. Omusango ogwo nagwo baatugamba nti bakubanga bagutiye mu ennaku z'omwezi nga 4 guno gwennyini omwezi wabula sijja balimba sinnamanya bagutiyemudde batya olw'ensonga nti okufa kwa muzeeyi Muzata kubadde kukyatuubira ddala. Ku lunaku olwennyini omwami olwo yafa era ye Salvador Patrick bw'atyo yagendera ddala mu maaso n'abanga ate akuba omukyala w'ekidaala amanyiddwa nga Daphne. Bano nno bawangalidde ddala era nga bamaze ebbanga lya myaka 12 bweddu nga bali wamu era nga balina n'abaana. Kinajjukirwa nti ono yagenda n'akola okwanjula I think last year yakola okwanjula gye bazaala mwana muwala ono bwe batyo bamaze ne babanga ate bagattibwa empeta. Ate abo nabo nga tubavuddeko yo mukulu amanyiddwa nga Geoffrey Rutaya bw'atyo yavuddeyo n'abako message gyaweereza omukulu Bebekulu. Ngenda kubanga ate nkulekerako message eyo naawe obeere nga omwewulirirako bigambo ki byasibiridde omukulu ono amanyiddwa nga Moses Sali. Kambaagalizo ekiro ekirungi atakuumira mpeera yogera okubanga abankuumira mubeere bulungi mbaagala nnyo yonna gye musinziira temwerabira okusubscribinga abatannaba ate mweraba. Message yiyo. Ensonga ya muganda wange Bebekulu gamba nti Dan Magic ne Nubian Live badde bava mu struggle badde bava seven struggle ntandikwa tukyali mu struggle abaana abo balaba struggle yaabwe yonna ebadde mabega wa Bobi Wine
mukama waffe era tebasobola muvaamu kati omanyi wabaawo olutalo womanyira banno kati abo babadde banne bakulusegere tebasobola kumuvaako ate kyonga bwogamba nti bukedde ku makya nti lutaaya avudde mu people power eyo struggle twagitandikanga n'obulumi obugirimu tumanyi nti waliwo ebitajja kubeera byangu ng'ate abalala beside yabwe byangu tukimanyi ne tulina okutambulira mu mbeera eyo era obuwanguzi tujja kubufuna nze kyensobola okubagamba kintu kimu nti mukama waffe naye mumulaba lwasiiba enjala ng'ali mu kuyomba n'abasirikale abeegayirira temutta bantu obutambi mubulaba n'abeerayo so yandibadde ali magere mu nnyumba ennungi ali mu kulya bintu birungi na mukyala we ne struggle kyaliko struggle kyetegeeza nange kyendiko ekakuuto struggle kyetegeeza era abantu b'ekakuuto nange mundaba bwentoba nammwe mu mbeera yonna naye tujja kumaliza tuwangudde mbagamba kimu nti munywere nsaasira abantu bonna abalumizibwa abafunye ebiwundu abafudde abakoze eki nti bambi abantu abo batuluma era omulabye mukama waffe bwe yayimiriza okutambula male kwebuuza ku electoral commission kiki ekigenda mu maaso nkole ntya kuba abantu babattira mu kamera babatomera kamera zibalaba nti era gundi yamusse ekirungi bigenze ku record nkulu bebe kunze mbadde musaba muganda wange nti abaana abo Dan Magic ne Nubian Lee abaleke babiri mu struggle nabo balina ekirooto kyabwe nga naye bwalina ekirooto kye